Ky'olina okusooka okukola, teeka amazzi go mu baketi oba mu bbaafu agakumala. Teekamu paka wegaggula tekirina muzigo. Nga bwe mulaba gano ge mazzi gange ntaddemu ebbenseni nnamba. Kati katugende ku ki ekirina okukolebwa nga tonnaba kunaaba ddagala lino. Naye gwe wenna ng'onookola eddagala lino eno likolere bulungi, making sure nti toli mu nsonga zo za kikyala. Making sure nti ensonga zo ez'ekikyala omaze wiiki nga wazivaamu dda, ovudde mu nsonga zo ez'ekikyala. Ng'oyagala okukola eddagala lyonna, making sure nti teweegatta na musajja yonna, kubanga egyo gyonna mizizo gya ddagala. Katugende ku procedure eddako, wabula nga gwe naawe atanaba kuba ng'osubscribinga, eno chance obeere ng'osubscribinga, olikinge, okomentinge, naye ate teweerabira notification bell ejja kukuyambako video ze tuteekayo gojja okuba nga osooka okuzifuna. Nga bwe mulabye tumaliriza okuteeka amazzi gaffe mu benseni, kati ekiddako munnyo. Kwata omunnyo gwo ng'ogwange guno eno, kwata ebijiiko 2 eby'omunnyo oteeke ku mukono gwo. Bw'omala okuteekako omunnyo guno eno neewombeeke bulungi, oyogere bino ebigambo bye njogera. Ayi Mukama Taata, gwe Katonda ali waggulu, wagamba tukusabe onootukuwanga tukuyite, onootuwuliranga tukowoole, onoobeerangawo. Ebizibu bye nnina mu bulamu bwange binsusseeko entegeera, binsusse engeri gye nnina okubirwanisamu. Wabula Mukama Taata, nkutte omunnyo guno, kye kimu ku bitonde byo bye wateeka ku nsi kuno eno bye wawa amaanyi ag'enjawulo. Nkusaba onnyambe Mukama Taata, oyitire mu munnyo guno eno oguteekeko omukisa, gusobole okunnaazaako buli kizibu kyonna ekiri mu bulamu bwange. Gusobole okunnaazaako ag'amajini agantomera, ebisiraani ebijja mu bulamu bwange, ebiteega, ebidandi n'ebintu ebikyamu byonna byembuuka mu makubo. Ayi Mukama Taata, njagala owe omunnyo guno eno omukisa, gusobole okunkolera buli kirungi kyonna kye neetaaga mu bulamu bw'ensi. Njagala omunnyo guno eno gunzigyeko amaaso amabi, ebiisobiiso, gunjigyeko olutwe, ebisulo ebibi ebinsula wansi w'ebigere, ebinsula ku maaso. Mukama Taata, njagala nfune kuganja kwokka, njagala nfune kwagalibwa kwokka, njagala ebisiraani bigende n'omunnyo guno eno. Buli kizibu kyonna kyonna ekiri mu bulamu bwange ekikaawanga buno omunnyo, njagala kigende n'omunnyo guno, nfune mirembe gyokka. Nga Mukama Taata, nga bwe wawa omubaka waffe n'omuwa amazzi okuwonya endwadde zonna, nange nkozesezza omunnyo okusobola okwewonyaako endwadde zonna ezo eziteeteganya obulamu bwange, ebizibu byenjija nsisinkana mu makubo, obutayagalibwa bantu, okusongebwangamu engalo embi, okutunuulizibwanga amaaso amabi, teekako n'abantu okuba nga tebanjagala. Ebyo byonna byonna mbyeggyako mu bulamu bwange okuva n'olunaku olwaleero. Buli kibi kyonna njagala kigende na guno omunnyo. Ebisulo ebibi mbisazaamu bigende na guno omunnyo. Olutwe ndusazaamu lugende na guno omunnyo. Amadogo agansindikibwa abantu ab'enjawulo, eddogo erinsindikibwa okuva mu bafamire bange, omuli baganda bange, bakitange, bannyange, teekako n'abalala abooluganda, amadogo agansindikibwa mikwano gyange, teekako n'agamalogo g'embuuka mu makubo. Njagala byonna bigende na guno omunnyo. Mukama Taata, nkusaba onkwatireko omunnyo guno eno, oguwe omukisa gusobole okunkolera ekyo kyonna kye njagala. Then w'omaliriza essaala eno, okwate guno omunnyo ogutabule mu mazzi nga bwe tugenda okukola. Nga bwe mulabye nti tumaze okusabira omunnyo gwaffe, naye gwe wenna atanaba kuba ng'osubscribinga muganda wange, subscribinga, olikinge, okomentinge video. Kaakati ekiddako kwe kukwata guno omunnyo gwe tumaze okusabira, guteeke mu mazzi. Bw'oti tandika okugutabula, gutabule byonna byonna
paka emulunguse bwe zivaamu wetabulire ddala kubanga lirimu ddagala. Twala obuddeko otabule. Then bw'omaliriza obutabula bulungi nnyo ng'olaba byonna biguggwereddemu, tandika okunaaba okuva ku mutwe paka wansi nga bw'oyagala ebikyamu byonna ebiri mu bulamu bwo bikulukute bigende nagwo n'omunnyo amagini gonna gakuveeko, byonna ebidogo bye bakusindikira, amaaso amabi, teekako n'ebizibu byonna byonna ebiri mu bulamu bwo bisobole okugenda nagwo n'omunnyo. Yeno vidiyo yaffe amannya